umuntu osigira omuntu ekifaananyi then wetumala waliwala atusigira ekifaananyi atusigira mukwano gwange ekifaananyi kyammwe waliwala agambe this side ku mukono ogwa ddyo waliwo atusigira nekyasaidi eno musoke mweyanjule then bantu batusigira abavubuka nombesinga batusigira ekifaananyi nze yenze Aisha Kyomuhagi Lady Aisha linonya sente. Lady Aisha. Yes. Mu video kunsa Lady Aisha. Yes, ne ku stage. Yes, linonya sente. How long have you been in the game? Musonyo kubuze ekibuze. Quite a while, like it's coming to 20 years. 20 years down the road. Yes. Kacha onfunya amaanyi agogera nze nga bwe mumanyi. Basobodde okwogera ebbanga. Wano tide tagenda dyogera. Abantu bakwekereza. Nedda sikwekereza but nze ndaba Lady Aisha with the very first project. Ikali still very fast. Naye nze gye nasooka omulabiramu. Bali bamwita Namuganyi. Kigenyage. Awo nange we nasookera. Kati ate nze namulabanga nnyo. Kigenyage. Nedda Lady Aisha. Nsobola okumujjukizaamu Enamuona. Waliwo garage eya Benz. Okay. Kali gobi kitutegeeza. Tuli mutuuze omulanga waka. Wali onyanga yoki? Nada it's West. Stoka. Natulanga Namuona. Ono stoka. Stoka. Garage. Full definition of a stoka. Sula company garage. Kati wensula. Asazula kulete wewe. No. Emotoka jevuga nampanvu ngavuga Kapajero nga car kati naye nga ninezi stoka. No, I wasn't a stoker. I wasn't a stoker, but I was a fan. Kuba by then nali nsomera Good Times e Kawala. Very young. Naye nga ndaba Namuganyi. Namugambe, sorry. She was a star. And because of her color, the skin of her color, yali alabika mango. Ngosobola mulaba nonga. Yali serebo. Filimu eyo. Ndoza tukiseeyo mabega katika kuyita Namugambe kuba buli omu wazuukukira ndoza abantu abatandika okugoberera emizannyo nange awo kigenyagenya wenasooka okulabira awo otandika otuzannya mu kigenyagenya n'okubitinga abasajja abo ab'amaanyi betula mu industry abayina. How do like ngeri gye recruitinga ngamu amaana? Actually nze engeri gye nayingiramu nali nsoma Kampala High. Nenjoyininga nenzija nensaba okulaba nga bazannya obutabo nga bakola olusozi lw'Abatulege then n'omunala ate nabikolanga so nga nzija okulaba ebiseera bino bazanyirawo ku Pride Theatre. Yes, Pride Theatre. So najjanga okulaba bwendaba mpikinga interest nsaba nyingire nsabira mwani Senkubule yennyini yes angamba nti tuyina tiimu ento bw'obanga otandika olina gy'osooka n'otendekebwa nga balina another group bagiyita Pride Images kati nga yaba beginners osooka ku qualifying okugenda mu Baka Development so netandikira eyo nempita ne qualifying okugenda mu Baka Development nenjoyining so nentandika n'obuzannya baguyita Bukedde Bannyanike. Otuba bakwogera wali omuntu aba ayagala okumanya obulungi n'okumanya ebisingako oba nebikwatako nejjovudde walidako mu bakayimbira oba obaddeko mu bakayimbira Dramaters when qualifying okuva mu Pride Images ne banteka mu Baka Dramaters bakuleeta so yes mwenzannyidde ebbanga lyange lyonna mwenjigidde okuzannya nga bantendese singa nakyengamba era nga nkyali mu Baka Dramaters Donabella is so recently we're celebrating 40 years. Groups ezo zimbuzaabuza yeri gye twaje mwami Charles Johnson siyansa kati zimbuzaabuza waliwo endala waliwo eziri prominent obugamba yawo bakayimbira eyo bagira Diamond Zensem newabaawo Afri Talent ate yagundi ey'abana abaana abali ku telefine abali bati aromatic. See
da kutuuka eyo naye zino enkadde ezebayita engundiivu mu kisaawe ky'okuzannya bakayimbira Diamond ne Afritalent. Ebiseera by'okuyingira mu bibiina ebyo kyali kyetaagisa ki? Kuba tulaba ng'abasajja abo baali abazibu nnyo era baali strict, kuba abasinga ku ffe tuwuliriza nnyo tugobera nnyo n'ensonga. Minisita Kisemakula atera tugamba nti mwami Abe Mukiibi yamukubako kuko n'omusipi. Kitegeeza obukambwe bwalinga bungi nnyo. Wabeerangawo bye balinga beetaaga ng'olina okuba nga ku bino wammanga olinako kyokola bulungi nnyo oba ky'oli. Ng'olina okuba ng'omanyi okuzannya, ng'omanyi oba ng'omanyi nnyo okuzina. Obanga olabika bulungi nnyo, yes, ng'oli dancer, yes, traditional dances. Obanga oli mulungi nga like wakiri ebirala binajja oluvannyuma ku ebyo olina okuba nga olinako kati nga bw'oyingira olina okwefaako otegeera nti torelaxinga nti era nayenze mmanyi okuzannya. Omuntu ayinza okujja nga amanyi okuzannya ng'ate alabika bulungi nnyo, so tobeera nnyo safe n'ogamba nti ndi kaweweevu. Twafangayo nnyo ate kyomukisa obulungi ffe twabasanga abaami abo ng'obudde bakyabalina but bali so busy, so twafuna time and the chance of getting trained. Batutraininga bulungi unlike bano abazze bayingira abapya. Twogera ku bazadde kuba ku myaka gy'oyingira abantu abo gyali myaka mito oba kyalina amasomero. What was the reaction of the parents? Abazadde bo kyekyabagira mu mutwe ngo bagambe watulaba abazadde b'ennaku zino bakambwe tebawagira tebasupporting abantu olwa image olumu bajje tupaintinze ekifaananyi kyetusiize tupaintinze eri abazadde ba stars bano abasooseeyo tibwasanga omwana alabika obulungi. Kyaka wange kyansumbuwa nnyo era kyamubeera kizibu omukonvisinga nti bw'ogenda n'ozannya osigala okyali mwana yes kyamukaluubirira nnyo naye olwa this passion that I had nti namukaluubirira namufuukira ekizibu namukaabirira nemufuukira ekizibu n'atukwekisera nga alina contrastinga nandeka nomwena nenka naye atukwekisera nga mwesiimisa nga neesiimisa kale nga ndowooza ajjawo ziri regrets yali alinanga kugamba nga mbutuufu alabika ali happy with what I went on with. Yeah, by then ye mami teyali mukama yamutuka naye nga yedda kyamukalubiriza nnyo. We still have that problem. We still have that problem nti abantu abamu bamanyi nti ekiri safe okuta omwana n'ayingira mu drama oba n'ayingira mu art, be it music oba okuzannya. Naye nga nze mbeera ndowooza ngamba nnyo abazadde tolimitinga mwana musulya mukisa because tomanya kikyagenda kufuuka nkya. It is upon your child alina okuba nga ye mwennyini amanyi kyayagala. Drama is a drama. But like in any other institution kyoba omanya nti nabe biba ewalala yonna bibaayo. Exactly. Kisinzira ku mutima gwa mwana ono yagenza okujoininga. Kati omwana oyinza mugamba ki? Omwana oyo abeera agenda okujoininga. Gw'olwo desperate eriwo omwana ajja n'abalaba bwakulaba emotoka ovuga y'akabi onyirira obunya bulungi sente ozirina n'afuna that desperate naye n'agamba omulaba kalinyeeni what is your statement? Okipiso kituusaawo wale tomulaba onzibiridde tebagamba bambi because olumu babeera excited ne bajoininga oba drama oba music out of excitement nga tebamanyi biriyo naye tubagamba nti bajja n'ebisuubi like expectations nga asuubira nti bwanajja because those ayingira nga nakuyingira drama nzingagala kubeera Lady Aisha ng'amanyi nti that will come like after a month tajja kimakinga naye tubagamba those abasobola okufuna omukisa okumvukira nze mbabuulira nti I didn't become this like overnight. Tekyantwalira mwaka gumu seebiri naye kyantwalira akaseera nekyo kigere n'abali mu ndongo abaana bajoininga endongo tekibadde kyangu nnyo nkikoleredde kituute sometime naye mbadde n'obugumiikiriza passion yange nsindiikiriza because of the love I have for this. Nsindiikiriziddwa nga ne wenfuna obuzibu era nsigala nguma kubanga mmanyi kyenjagala. So if you know what you want, definitely you will achieve it, but given time si byanja nkyanja kufuuka kino no. With that time, have you tried grooming some? Yes, I have, and I am still doing it. Okay. Bino ebiseera bisinga tutya okwogera ebintu bino naye nga mwebiri in reality. Gwe ng'omukyala olabika bulungi. Era ebibiina ebyo tulina statements zetutera okuwulira kuba naffe abamu bye batunyumiza. Kituufu
bannannyini bibiina bino balina engeri gye baagala okukozesaamu abaana abobuwala babaagadde okuba nga babeegattako? Si bonna, but of course tebibulamu naye abantu abo balaba honest. Yes, of course tebibulamu naye yes abantu abo basigala bantu however much babeera nti babaduwa boss ki nenze ekinyumirako kiri kimu munongere mutusabire yate mundongo by the way it is a little different nenze kyensanyukira nti tetutuuse ku level eri gye tuwulire e Bulaaya nti oba ono ya assaulting omwana wabiki oba webitozo replaces we don't have that fe wano it applies only omuntu ayogedde n'omuntu omwana mukwanye omwana aganye it is okay omabala bajja kujja you know ekyo abaffe bamatira waba aganye it's okay omwana enkyajja kujja mulala anagenda n'oyo okitegeera nti tetunaba kubeera na biri bisasamaza and ate sibisuubira nti bijja kubeera osobola twawulira ebintu bino waliwo kyetuyita stage drama nekituyita ffe kyetulowooza nti film kati ffe ekifaanyi kyetulina abagenzeko mu theatre kati nze ebiseera ebyo pride yawo nali mbeerawo olubaga luli oyawula omuntu wa stage n'oli ali mu kamera n'azannya firimu oli enjala abaana tusindiikiriza bano olumu mugamba ba ku stage nemumujja mu stage nemumujja ku stage bati bale nemumujja ku bati bale nemumujja direct mu film nemutunza mu kamera ko nakulaga siya abajjaawo kubanga kati nedda problem ebeerawo bibiri byanjawulo stage acting is different from camera acting omanyi ngeri gyetukola mu stage zaffe zibabeera nnene bulungi nnyo abantu bali eri ku nsonga erinene so kitegeeza bw'oba ozannya you have to make sure nti bonna abasasudde sente zaabwe bazira bakulaba kitegeeza you move from one end to the other. It doesn't apply to camera. Moving and you get out of the frame. Tewali mundi agenda camera photograph and DOP agenda kunonya ne camera. It is not handheld. It is not handheld. Nebigala bingi nnyo byotasobola kukola mu. Ndipo ine kibuzo. Ya nine bibuzo si kibuzo. Bingi obwedda ninda mu. Wedde leo weta kula. Wedda bingi nange bingi bejina mu mutalo. Kati nze no mwana tigyomo yakola video. By the way, dana watu weya julia sasa tutegede ko kati. Tunaanza kuja ikifaananyi. Nga you can smile. Sasa ndio tuje ikifaananyi. Tunaanza kuja ikifaananyi. What is your story? Utandiko kyekisawe kya film. Okay, Kansokene Yanjule. Amanya bampita Namara Jolly. Wentyo wenzalibwa. Nayenga Namara Jolly ojja munoonya kubule, so inanoonya Mara Jolly. Yekola set. Mara Jolly. Yeah. M-A-R-A. Yeah, Mara Jolly. Instagram, Facebook, Twitter, bona. Obinoonya. Oyo bonoonya. Otandika ddi okuzannya firimu okugamba nti ntandise naawe oliseeko mu screening nga Lady Aisha waatugambye oba gwe wajja direct n'omwegattako? Sajja direction emwegattako. What is your story? Kati nze nkuze njagala okwegatta ku bantu aba actinga era nga nalinga ndaba obutambi kozesa nyo ekigambo okujoyininga munansonyi oluganda lwange lugo oyo ye jasimulagono omanyi kasita akutte ecupa ya busungwa asizanegatemo olagandi muzanyi bulungi kati nze kuva dda nga njagala okuzannya era waliwo omukyalo omu actually muganda wange bamuyita No Dream Evanchi, so I used to see her nga actinga naye nga simanyi ngeri gye nnyinza mu joiningamu kati that was 2017 nemubuuza nnyinza ntya okubegattako naŋŋamba kati tulina okusunsulamuko kati naŋŋamba ng'alina obumovies bwakolabye kati naŋŋamba omanyi kyogenda okukola nze okuyambako olina okuddamu obutambi bwange bwenzanya ku TV londayo kasiini kamu okakole we recording okansindikire nze nja kakutambuliza ku muntu gwensuubira ayinza okuwa paati
munaye nga mbuyitaayitamu awo nga ngwako bwenguddeko nga mbukolamu nga mbumuweereza so mala obumuweereza olwo ng'okikola otya otuula mu ruumu ne weggalira. I want you to paint for us a clear picture tukitegeere bulungi. You look to be shy. I'm not actually shy. Is ewaffe gyenva waliyo kerere mungi so nga kugamba akakwakiriza akasooka sound alina okubeera ng'ali clear nga nsobola okulaba face because tulina kye tuyita monologue ogiactinga wekka omu yakikuba yes kati ate monologue batwala nnyo omutwe okutandikira mu kifuba paka waggulu so baleetaaga facials face yo kiki kyekola so munange kati ewaffe engeri gye wali ekkerere so I used to go to Namrembe Church ngagenda ku Namrembe Church mu gardens nesettinga camera netiteekako ng'akasapatu or something nesetting esimu yange then recording nenjogera lines z'abadde ayogedde first of all osooka n'oziwandiika wansi n'ozicramming then you own them up nezifuuka eziso kati nenkyambala webale nnyo kati nga bwemusindikira ku WhatsApp n'abutunulamu n'agamba kati olina kukola webati kati ye neyeewaayo n'agamba agenda kunjigiriza okuzannya n'agamba mmanyi naye mbulamu n'agamba kale kati nze nkikoze ntya kubeera nga ggwe kusaninga mwegomba nnyo ye ne Lupita nyongo nyongo so nganga mufaananamu mwana gwe beera nnyo kayimba kalapa akapya so munnange mbukola atuuka nkubiranga ngamba yeetaaga omuzanyi okay yalina omuzanyi era kukozi yali akola costume ng'ate azanya n'okuzanya ng'ate akasitinga kati nga nkubira lumu nga ngamba what is casting ekigambo ekyo kyatubuzako mami bobo mpima nakitumenyeramu cast mwami Rogers kati casting kwe kubanga bakulonda okukola paati emu ne bagamba kati gwe ogenda kwambala paati yo n'omuntu oba omufaaza oba omuki n'okyambala ne bakikuwa ne bagamba we bati ogenda okukola leero ogenda zanya ng'omusumba that is casting yes oli n'avaayo n'agamba kati ng'ogenda beera cameraman ne bakukwasa ebigenderako nawe n'okola research actual sense toli just your impersonating oyagala kubeera oyo omuntu nsonyiwa okuyingira mu statements zo njala kuzzaayo wali eri ku nsonga lwaki ozannya firimu we have different goals buli omu alina ensonga lwaki akola kyakola kati nze nina ensonga lwaki ndi wano oba nina ensonga lwaki nkola kino ne DJ naye kojja musanga nga ombuuza omutuuza wansi n'omubuuza waayi lwaki wayo DJ ajja kuwa ensonga ze lwaki ozannya firimu oba olwaki weegatta ku kisaawe ky'okuzannya firimu nakyegattako kubanga was it money not really fame no actually nze nayingira negatta ku firimu kubanga nali nga mbyagala ate nyumirwa nnyo okubeera omuntu ow'enjawulo nti leero njagala mbeereko omugagga enkya mbeereko mu ghetto ndi mbeereko wa kati nga the only way gyensobola okwakivinga yes okubeera bano abantu eb'enjawulo is through acting kati neŋŋamba ekyo kijja kunnyambako kati kankuyisemu mangu wali omukyalo ono nga nkubira nga ngamba alina kapaati mukayimba no dream evansi kati nga nkubira nga ngamba waliwo wano kapaati mukayimba kaleka akadongo kamu nga kamwami bamuyita Kingston tobasooka kuzalawa ate nali njagala nnyo munnange saabirowooza ate nzaalowooza nakusente era nasanyuka nnyo bwe yakwata emitwalo 7 n'agimba trust nali sirowooza ku ssente nali njagala mbeereko mu maaso ga kamera bwengufa kimukulaba ku kati wantwala munnange nenzanya bulungi nansindikira ne kavidiyo n'aŋŋamba wakoze bulungi ng'akayimba kamaze ofuluma kati awo nantwala nakati naintroducinga ku muntu omulala yali director bamuta Kizito Samuel so that's 2018 kati 2018 ng'omwami ono naye we bamuintroducinga nga naye alina kyeyandabamu ng'ala ansoolozannya nantwala baba kulabamu bulabe kyosobola kuzannya
bakulambula besobola kuzannya. Yes, kati olaba omwami oyo ate writer. Ba writers abasobola okulaba mu character gy'ayagala n'agamba omuntu oyo asobola okunzanyira eno character. Tosobola kusalawo kyoyagala gwe nga azannya kubanga poziko nga gwe writer nga ate ogenda kwekasitinga ate okole buli kimu naye gwe tosobola kweraba omuntu omulala yakulaba. Yes. So omwami oyo n'introducing nga n'antwala ku film club Uganda. Kati eyo film club eri ku National Theatre nga batuula buli lwakubiri. So nga ngendayo nga oli omwami wagambye nti ndi shy. Nina fujjo naye nti okwogera mu bantu abangi. Oseka. Kati munaye wantuuseeyo. Rushing. Wale kana yobekeze kwa shy. Wale kuimba Ndeka. she's blushing. You can literally tell. Yeah. Kaya Mami Edisenda ine kibuzo. Mami Edisenda ine kibuzo. Ni mami Bobo mpima na ine kibuzo. Kati omwami wantwala mu ekyo ekibiina. Mwani bakayimbira mwami tumuona. Mami Edisenda ine kibuzo she. Amagenda mu Ekyamaanyi. Kati wantuusa mu film club nendaba nti waliyo ba actors abalala ndabako ku baserebu nze bempita abaserebu nolowooza n'omanya nti ntuuse nomanya eno safe landing. So bambi olwamala 2018 naye introducinga ku mukwano gwange omulala kati mukwano gwange ennyonyonyo Josephine Kawahuma. Kati Josephine Kawahuma awandiika. So wamala owandiika n'aŋŋamba lwaki oyo omuwala namwebuuzaako kati ne bankasitinga ne bampayo burola awo enzanya netukola bushoti obubuna. So netuyanika premier mu National Theatre. Abantu ne bajja ndipo appreciated Emma osobola ozannya. Kati kyo ekyakontinuaringa ne batandika okola ki okumpa role elsewhere. osanga otya Lady Aisha nkuleetera kati munnange ngenda okuwanga ntino nazanya movie gye bayita Judas Kiss naye yali artist Samuel Sevia abantu bajira abantu bagikolera premier. So abantu asinga ne banotisinga Kati ninyo ndoza mwami Edio na ine kyoshaka kimwocha. asatu awote mbaka Kati mumfunde kati ninyo kusaba busabege. Hello mwami Edi. action yenena ali mu court. Tuine koti naku zino. Zini makoti ne. ne sogenze mu kooti ate leo kama nedda taata mama tunyongole omwana ono waseti Lawrence ena maaso lady ena maaso Ne banda. Ni Aisha. Tuwakoze kyo nobusawo wakola. mama mara ina maaso Kati omwandisi wano film tumanye ne Andrew young sporting 2018 nangamba agenda kumpandikira role. Nenga nalisimanyi ani agenda producing movie era nga awandikako akatundu n'andagako. Nangamba tukoze tutya. Nangwanze si writer nenga wemba nkusomedde mu ndabi bikola kibitambula. Koye njagala nkuwe lead role ojinkubule. Koze sina busi. Kati nangamba lead role yabeerani yabeera main actor. byo betugamba nti statafa gwata Statafa chenda tafa. naye ba Sitigilisigo. mwe stibilisigo wanyiza Nava mu musayi. sita tukwako tulamukuba Tava mu musayi tagwa. Munange writer amalo wandika ambulira nti yamaze story olugero lwaweddeyo era mpadde role yange. Kati nangamba ni akola ki anomya producer omuntu agenda omukola ki omuyinjectingira mu sente konzani gonoonyeza kozi tubeera twogera nangamba Lady Aisha nemugamba Lady Aisha wa bakayimbira Lady Aisha gani okunyo chayo nayenza mutakwokya Buriya wogera nda injector. Omuvujirizi. Nyo chayo. Kati nangamba Lady Aisha yagenda okukola ki okututeeka mu sente. Nesanyuka nnyo nengamba omukyalo oyo omwagala nnyo. atumulabanga nako Nali simulabangako. omusinga nawe okumulaba Okumulaba
mulaba nalinga mulaba naye kumusisinkana naye kumusisinkana nga simusisinkanangako naye nga nze muntu akoze nesenga wange nga tulaganya emizanyo gy'abakayimbira ng'etulaganya emizanyo gy'abakayimbira egyaba ebons nga amayina okugamba gundi yazanya atya ng'omuddiramu byonna bye yayogedde kati nga nziramu abantu abamu nga ntegera nnyo nakawunde nga nziramu ebintu abeerako ku sheero abeerako nnyo ku sheero ngenda munonyako kati nga nziramu nnyonyo ezo emizanyo kati oyangamba nti naledi Aisha kwali ku board nasanyuka nnyo nga nemugamba mumutima gwange saagala mulaga naye nagamba finally I'm going to share a screen n'omuntu gwenjagala era tutuuka tumiitinga ne Aisha sound like too much excitement because omanyi oli abeera bosi wo nakalekamu naye nga we smiling nga omumanyi kati munaye tumala netwogera nga ye bosi wange nga wemulaba emukyala mulungi era ayogera mulungi ayogeza kawoowo ebiseera ebisinga tusanga abantu betwegomba oba betwagala tusukkawo bwetulina okuba nga tukuma abako tunyiga n'okutya oli n'atya ebiseera ebisinga mayikinga nnyo misingisa abantu bensinga okwagala onyiga bunyiza ate banyiiza olumu nkyembadde nsuubira olumu naye kati mwandirabidde nnyo ku nze kuba nze nabanyonyodde wasirise nti nali fan oba ndi fan owaledi Aisha naye nasirise kati gula mukuzi tiketi ogendewa omusumba oyo sitek naye nze oba tukoleka big eye no bwetugamba mba njagala omuntu newe musanga I just keep quiet waliwo omusajja bamuyita Kiberu Moses ali Munich German agambye wow it made my night abaana abebulaaya awo bevuga speech newunyiza kabeza gyajjemo tennatuuka ate mifano giga kwataga tukyagenda okukoleza interview nga asaba namba mara mbadde nyakuwulira ku experience eyo ng'osinkanya omuntu gw'obadde olaba ng'omwegomba nga y'omu ku bantu bweza ogamba nti abakusikiriza okufuuka ekyo kyoli. What was the experience like? Era wamugamba ki omusinga? Kati we mulaba ko sitwa meeting ku muganzi wazo. Wali eri kumpi ni watukola. Katwe. Kati najana leti. Naine byali byokute mu mchalo na akwata obudde. Ngatusedda. Katujje katine. Sembera wanofune kufukunya obusungu wa. Kati meeting omchalo muganzi wazo. Kati tenyo nasanyuka of course naye nga saagala kulaga ebisanyu. Kati amanyi ffe mu industry yaffe buli omusereewo. Era omuntu wogenda ku National Theatre oba kwezi theatres okubeera abazanyi bonna basita buli omu akuyitako temwabuuzaako nedda webuuza naye tetulina ekyo kondi nakibanange muŋŋaana okusanyukira omuntu wemba nabe Lady Aisha nga mbutuufu mbadde mulabanga I need to express my feeling ekyo kikyo anti ate buli omu areactinga mu njawulo like in a different way. Kati zanyinza omusanga n'esmiling oli n'amusanga n'azirika oli n'asaba hug webale kati nze namusanga mwana gwe asala amakonda omuli awagizabye amala agenda mu maaso kati ako bigambo bya nnenge tujja nsulawo olukujjo kujjo bunange asanga omukyalo ono nga mubuuzaako n'essanyu eringi naye eri mutima nengamba ntandise okikuba ntandise obitinga abantu ababaddewo era namukuba akafaananyi nga tamanyi nga twatisenga ngeneerage tewakalaba nkono era singa kadde etteeka eryo lyaliwo nandibadde ndugendera kati mukuba akafaananyi nga twaleeka neeraga gambye abantu meetings Lady Aisha kati omukisa omulungi nga ne party bagimbadde agenda kubeera aiswa in this movie olwo ng'ate kamubutezi ssente oba naye agenda kuzannya agenda kuzannya mweno movie enyini kati nze n'ekibala muli nti ennaku ezo zetunabeera ne rehearsals nja kuba mulamu era nga
nesembeza mpola. Ate naye nga mmanyi yeeraga omanyi abantu abo nga yatuuka nga golaba tagambwako naye bambi ye ayaniriza ayogera n'abantu walina b'okusala amalonde walooko naye munaye we nayogera naye ng'ayogera n'abantu nambuza erinnya nemubuulira ngaali easygoing kati nga ezo ennaku za rehearsals nga janekukolamu okay twatuka that is close to how many years ngoli owezeza emyaka emeka mu kisaawe from 2017 kati eno movie ya 2021 ngamba wali owezeza emyaka emeka industry nali mpezezza ena okay nalipezezena myaka ena omuntu wawulira emyaka ena ayinza okirabanga emitono naye process ayise mu process zonna bambi nze nandyagadde okumanya myaka ena egyo ng'omwana ow'obuwala omwana akyalina vision ne goal obaako ebyetaago by'oba weetaaga nti nga mwami Edi bw'ayogedde nti ebiseera ebisinga mu firimu tetula nnyo okufuna ssente nga bwe tulowooza nti oli abeera erina ez'amangu wakiyitamu otya oba okiyiseemu otya era okyobakaminza olinayo bafanda oba sina bafanda wabula nina maama wange yes maama wange abadde ansupportinganga kubanga kati olaba obeera newcomer newbie buli kimu gwaba alina oteekamu would you want that funda wale ndikusaidiyo sebo tulegenedda kiki abagenda maaso kati mama wange yambeererawo nnyo nga malina omugamba kati tulinayo rehearsals ku National Theatre naye sina transport nakuwa n'ogenda kubanga abantu abo balinga tebafacilitatinga awo wenjagala awo mara could you advise omwana ow'obuwala ali atuwuliriza okujja okuzannya firimu naawe okyagala kibeere bwe kityo nga mukola bukozi nti lwakuba olina passion oba batandika okuba ku ssente babawe ssente no I'm just asking byayiseemu kuba ayinza okuba nga byayiseemu biyinza okuba nga I'm just asking mbuuza ye kati walaba omwana baby nga tanatandika tambula asooka kola ki kwavula so osooka tomera n'olyoka omanya gy'olaga kati nze siri bagamba nti bajje batomere naye nga olina omanya giringa ng'emitendera eshegeera naye kati the fact that nti weetuli abantu abaliwo kati bakola nnyo okulaba nti abantu abagenda otuddako abajja bayita kaweweevu abantu abalimu kati but you know that you're inspiring someone out there yeah you know that yeah so nga ogambye nti omwana w'obuwala ayagala oyingira sisobola mugamba nti notoyingira teri ssente oba toyingira kino nekino alina kumanya kyayagala n'agamba eyo ŋŋendayo naye ate nga sinagenda mu maaso kyalina omumanya nti tagenda kujja atandika okuyoolerawo tagenda kuyoola wamagenda mu maaso mwana kati mukole entambiri yammwe mugikole wamamala agenda tatagwavuga eka twabeeranga wangeeyo ne bakuwa oli walya ku mmereyo ng'ogwirire wekyakacaka mubirye ebimere byammwe mubirye bimere naye ng'ojagala naye maybe okukipinga ina lito badde nsirise nnyo naye nina akankuteko muwala abuuziza nti abantu bano bawe sente in terms of facilitation and whatsoever kirungi naye ebiseera ebisinga waliwo mu bintu byonna bye tukola naddala art waliyo kyebayita organic growth nti omuntu akula ng'ayise mu mitendera emituufu one wetaaga okusooka okutestingibwa okumanya whether ddala kyozzeemu okyagala stage ya mentorship yeremeseza kye bayita longevity or continuity obuwangazi
nti olwaleero naye tubanga tulaba mu music ekiremeseza okuba nti ba artists basobola okuwangaala its mentorship nti stage eyo bagibuuka nebanga at one time tasobola keera ku makya ku accountinga n'okwatachinga value kwekyo kyaba nti si nti groups zino oba abantu bano betutuukirira betuba twagala okufuuka nga bo si nti babeera tebaagala ofuuke owulira kati nze nganze John K wenakeera ku makya nentuukirira Silver Kyagulanyi nemugamba njagala kubeera nga bo yaŋŋamba ekigambo ekyasinza okubeera mean naye okimanyi kyeyaŋŋamba yaŋŋamba you'll never be like me yali mutuufu beautiful naye later yamala naŋŋamba John all I needed is you to be you okisegera go find yourself nanga sina kyengenda kuyigiriza mu kuwandiika naye njagala kutegeeza nti natuulanga nempuliriza ennyimba z'omukulu oyo zawandiika okisegera and today tutuula ku table y'emu and kimuwa pride nti omuntu nze baza Silver eyampa omulimu gwange gwasooka okisegera naye nga yagaana okukola ki okuntuuza mu class naye ng'ekyo kyonna it was about mentorship so whatever bano abantu kye bayitamu kati nga Mara olwaleero asobola okujja n'awa testimony ye naye alina value gya attachinga ku myaka egyena era kimuwa continuity oba kimuwa amaanyi okeera ku makya n'agamba olugendo luno natambula luwanvu sigenda kumala gakivaamu tu nina okweprovinga n'okuprovinga ensi nti kyenalonda nkikola nkyagala so kati waliwo problem era yamaanyi nnyo wegendereze nti omukulu Edison abadde ayogera amenye buli omu gwe tulaba ow'amaanyi olwaleero gye yava okiwulira nti Mariam Dagire yava mu Black Pearls omugave ndugwa mukama mumu nti olaba buli omu alina obuki obuvo ba papa misach nti bayitayo gye bayitayo emisipi ne bagibakuba not because baba disrespecting but they are taming and tuning them kuba kugunjula yes nti okuyitawo wonna wobeera ogenda okuyita ekintu kyonna ekikula amangu kikola ki kifa mangu owulira nti kati bano bamara wulira mu 2018 wabadde anyumya leero movie gye bagenda premiering Beneath Beauty yatandika okukwatagana ne writer waayo mu 2018 and today is 2022 there is a process we need to trust the process kyengezako gamba abantu abali eyo nti bambi omuze ogw'okulowooza nti kyozeemu kyangu naddala kati abayimbi abazze ennaku zino abazannya abazze kubawo batunuulira yes bakuwa part no blossoming n'okubirawo kisoboka naye waliwo bingi byobawetaaga mu kuteekateeka so Mara whatever you went through should be a brick gye weeteerako okulaba nti oli wano wooli olwaleero era wensinzira ne ŋŋamba abannayuganda nti we should always trust the process eyo terimba nti experience kyoyize one waliyo ekizibu ekikyasinze mu industry yaffe bakiyita financial literacy okitegeera oholding otya sente obutamanya okwata otya sente nti kati Mara wabanga yadependinganga ku mami okumuwa transport owa buli lunaku teyamuwanga mitwalo dijenet gyagaba
No, but then by example, nkozeseza nga tojja kati naye akatono mami ke yamuwanga yasobola okukakwata obuki obulungi kitegeeza nti ne wanaafuna emitwalo emingi oba millions eza sente okuva mu film amanyi how much pain okitegeera ogenzi wona nsonyiwa nze nga ntandika TV nakwatanga ku tuition kusente transport wa tuition manya transport wa university sorry ngene makirera ngamanya nti wemba ngina kwesa mutwalo gene na transcript wajijjayo na iso kama wangu najijjayo na ugundi recent wani balizera kati balizijjayo nange lero badde tolaba kati nakwensanga ku transport regular nimbo iso genda ku university nali soma regular era mbadde mpulira ebigambo bibadde oyogerawo lumu nali ngenda emakerere nali nayo lecture regular ngane kasuku agenda ndo twali twakava ku Delta Force katono nnyo natwakava ku Delta Force kasukoyo namubuuza mu motoka ye yavugako n'atwala ku university musa naye kasuku ngemu eno nganda bange talife ate kali nyange golozo omuntu ayinza kikola atya njala nange kubaako ngabwe yangamba ngabo yagamba mwami gundi mwami Silva Chamani ne kasuku bwe yangamba kasuku yangamba tosobola kubeera nze obula ate wali osobola kubeera gwe wali era we yandeka ku gate nangenda ndowooza ekintu kyekimu so ndoza tugezaako kubanga tumachinga ne mara mukati ero kizufuzo kize wamara ate musango mara ainera kyayogedde nagamba mara aina kyayogedde nagamba nti Lady Aisha ba mukulu abe mukibi bani bali mukola nnyo okulaba nti abajja bayita ku luweweevu kirungi nate kibi nnyo tujja kuluzinga obulungi kirungi nate obubi kibi nnyo olw'ensonga talents oba omuntu yenna ng'ayagala okufuuka kyayandyagadde okufuuka ebiseera ebisinga kinyuma nnyo DJ Nek ne mukulu wale nsaba kino tukitegeere experience si ekyo tekiri ku ekyo ky'oba oyiseemu bazadde ffe baatukubanga emboko mu lukujjukujju edda busula omuggo no kankunyonyole kino experience tekiri ku ekyo ky'oyiseemu obadde okimanyi nti wale leero tulina bannamawulire bangi abalina emyaka mingi mu mawulire naye nga tebalina experience mu mawulire nti experience is not the many years zomaze mu kintu but experience is what you do with the many years zobadde mu kintu jonge njagala tudde wano kati ewali ekidosi ku no, this is life and omanyi kati kankubulire movie music mupiira business mupiira ebintu bino bikwatagana bulungi nnyo nti olwaleero bwe tunagamba nti Mara okusisinkana Lady Aisha kimwanguyira okitegeera ojja kwesanga one respect Mara gy'atachinga ku Lady Aisha ebeera ntono olw'ensonga basisinkana ne banywa kacaayi nebuuza Lady Aisha edda okufunako emboozi n'omukulu Senkubuge ng'ogimanyi maama nnyabo you know but kyaleeteranga Lady Aisha those guys have kept up with that you know yes kyaleeteranga Lady Aisha okukola ennyo okulaba nti she earns that okitegeera which is not the thing today nti osanga omwana yakakuba akayimba kavuzeemu tulutulu n'atandika kati oyo gundi atalina kyatugamba you know no so that is the same thing kati nze what I can say to Mara sirabangako ku gundi yo yadde neemu but that doesn't mean omuntu abeera takukiririzaamu naye nsuubira
there is a lot you can learn from Lady Aisha. That's true. Yeah, a lot, because she has gone through a lot. How sure are you? No, I am sure. For all the years 20 she has years made, down the road, my 20 brother. years down the road. Olaba, Oliwa batagamba. Ndumuni tutukira ko. Ndumuni gonyumya muna inagaga. I've gone through a lot. Kabadde mukazi wewe. Tumanya. okay. Kachana cha mugaga kiri awe chikikira. Navio. Navio. Uncle. Neke. Don't be the uncle. Akuseti. Wama Mara. Zidi uncle. Nze change okusaba. Tosobola. Mara tompita uncle. Zidi uncle. Tosobola kwetwala gyotatuukanga oba weetaaga omuntu eyali atuuseeyo. Yeah. So all the dreams zoyina Mukama akuyambye nti gwe ate mentawo omenta oba omuntu gwe wandyegombi omulabako omuyina. So mbadde nkusaba okumanyira n'akamanyiro byanjawulo okitegeera ate ekimu kireeta ki nti buli wabaawo proximity okumanyira kireeta nti bwe wabaawo proximity okwesemberera bannange. Wamamara, don't be that. Always see the star in her and make sure you want to achieve. Yeah, and I know your future is bright. Okubanti omuntu akera kumachana akwesika role kitegeeza opportunity nisubira wagikozeseza bulungi. Yeah, we cannot wait to see you there. Yeah. Tulina gye tubadde twogerako katono nnyo. Lady Aisha n'akiwaka n'akikonamu nnyo stamp n'agamba mbu kiri kyobadde okonako ekyogamba nti abajja emabega tubanguyizeemukko. What were you saying John's case statement? What obadde okiwagira nnyo Lady Aisha? Nsonyiwa Mara tugenda mudda ku katono nnyo. Ekyokwanguyizaamu abaana banawajja abayingira ekintu. Okay, saagala gamba nti kibi naye tujja kuba tubalemeza. Abaana bano bwe batandikira mu mbeera enyemu kasolinga barespectinga ekintu kyabwe. Atuuka waatuuse ng'akiwa ekitiibwa omulimu guno nga kuwa ekitiibwa kubanga mu butuufu aba alina gyenvudde gwasobola okunyumyako. Bwe tunaamuwa ekyokumukeeka ayinza obuta respectinga gwoli tajja kugwa like olaba nze passion gye nnina ku kuzannya ku attachment gye nnina ku ndowooza lwakuba mbiyiseemu mbirabye like mumiikiriza bingi n'okuba njagala. Olowooza wandyagadde ebyo byoyiseemu nga Not really that. Naye ate tetugenda ku spoon feeding omwana oyo. Nagobanti watambulaga mayiro genda kusubira. Nawo byagala omwana. Not really. Naye saagala mwana ono ajja tumugambe nti zannyawo kati ne ssente ziizo. Tajja omulimu tajja kutiibwa. Ntajja kutuuka ekiseera ng'alowooza nti byangu nnyo era wanagenda wonna bajja muwa. So ono eyamuyamba okumuwa okusooka. Tajja muwa kitiibwa. Ajja kumuyisayisa ati ng'akimanyi nti najja n'alaga oba olyawo bwati bwajja okuyisibwa nti bajja muwa. Bintu bijja kubeera byangu nnyo bwekyo. It's not good that way. Kiba kirungi nnyo omuntu bw'oyitako mu mbeera eri ey'okutoba. Obwongo bubeera olero omanyi ekyokola. Wale ne DJ ne nsaba babuuza ekibuuzo. Lwaki mulowooza nti gold asigala nga Yonike? Yes. Omanyi DJ ne lwaki gold asigala nga ali very expensive? Gold awonya kirwadde ki? No, let's be realistic. Gold talina kirwadde kyawonya. Gold talina yadde nti mbulira omugaso gwa gold. Era kukola mu bracelet omukyala gy'ayambadde. Ochegera, what makes it so expensive? Ulida no Sudia Migalde. But this is the thing. No Sukumusudia. Gold racha vera expensive. Gold avera expensive or rensonga. No process jayitamu okumufuna. Mubenda. Mbadde bamalirize. Nti what gold akera kumacha ne bamuyisa muki mu furnace
okitegera mu kyokero mu muliro gulina Fahrenheit mu kyokero ye okufuuka gold omuntu kyakera ku makya n'agamba ono ye zaabu watuukirawo ate nga tannayita na mu kyokero waliyo olabyeko abamusima abaana bali mu bendaawo njagala okutegeeza tebamusimya kyuma tebamusimya gundi zino excavators no nsuululu bukumbi begendeza ate basimira ddala wala it is the process gyoyitamu esobola okudefininga enkya nga champion teriyo muddusi wa misinde azukuka ku makya n'agenda n'adduka no nga tannabagenda ku race asooka kumenya record gy'abeera ayagala kumenya emirundi gy'ayagala gyonna. Omwami ono Bitemu Chief Whip wa Uganda Musicians Associations ayagala ebitiibwa era byombi agala olina ekibuuzo nakibuuza Aisha omumanyi bulungi mumanyi ate nakati mulaba ate mulaba muyina ku histole mungi muleko histole leero ono yayimba akayimba kabeta damuddu kaddamu ayina mukwano gwe bamuyitanga Rest muwala wa Leti Bruce Muwanga omumanyi kati mumanyi akaseka bituufu byayogera ebitemo ine ebyagemeka musajja nyina kinjagala okubuuza kubanga mbutufunze ndaba nti firimu zigenda zikola ki firimu zigenda zijja kati okusinziira bano ekintu bakikoleredde kitambula naye neebuuza njawulo ki eri wakati w'okuzannya emizannyo njawulo ki eri wakati w'okuzannya emizannyo n'okuzannya firimu kyakibuuzizako ekyo gama nakibuuziza naye tetwamuwadde budde kubanga abantu abasinga bagala emizannyo gino kweganze ndaba waliwo enjawulo wakati w'emizannyo ne firimu naye kati ndaba tulinye eno mizannyo eno kati ku firimu wano kati naye alina firimu gyata era nga tuba mizannyo tubadde emizannyo tudda mu firimu kati nze njagala enjawulo awo kubanga nze ate bwenva kati mu music nkyali muvubuka ngira kudda mu firimu akyali buvubuka ng'omuvubuka era alekupi kwesimbawo ng'omukiise tewetega mujja kuba muli awo saba okonziramu ate enjambala togiraba okonziramu ebibuuzo ebyo kugamba ekyo nateekofisebo firimu ina firimu bbiri firimu mwendi ono kyakimutumbi omwe ebintu bino mubita byakusaana geno nonye firimu bagiyita Too Late yakolebwa ddala Kiggondo era bitemuze nali mugakiramani ategekemiko abo bonna ba Moses Case wanje no DJ abo nze nanoonya ebifo ebyakolamu eyo firimu nkiwagimanyi ne Dan Kiggondo alina okuba nti amumanyi oyo history sebu mujjayo obutadde ku kkubo nedda kati bwe ndaba omuntu yenna owa art ate ng'alina ekintu kyakola mutuufu kati emyaka abiri simyangu gyabadde mu kintu ekyo ng'atambuza gy'emyaka gye mbadde mu music ng'atambuza onomyamu kuba kibooko nono kibooko oyo legendale obumuwadde ne saluti muwa ekintu kyakoledde industry olwaleero Uganda nti singa tudda mu firimu ezo ne zitambulaga bwe zirina okutambula firimu kyabugagga abaana bakutinga tubalina abantu tebannabakola kuzitegera bulungi tebannabazitegeera so mu mbeera ekyo budolaba nti leesa akabuuzo kali nga njagala kategeerekeke oweeri mu katemba bano baddeeshi gye bali bannakakawa kati ate wano mu firimu n'abaawo tubalabe fiba champion
filimu njagala Aisha atwaawo wali mizanyo tukoze tuvuddewo kati saawa eno azze mu filimu era kati mulabanga batulina ffe twakola tulaba ebyo ebinnayuganda bikini tubikooye wano kati twagala filimu z'abannayuganda zikompitinge n'abali abanigeria nga tugamba kati Kenza agenze mu zi Grammy Awards eza filimu baziyita bati Oscars twagala tulengere Aisha ne munne erinnya lya Luzumira ne Myokwa Mara ne Aisha nga bayimiridde wali bali ku Oscar tuwali tubalaba beetolola bwetoloozi bati okurepresentinga Uganda so mbeere eyo nze kenjagala ampe enjawulo eyo ab'emizannyo twalekeri tudde ku bafirimu era omuntu ali mu mizannyo giri avaayo atya najja mu filimu oba mizanya asobola okuninga filimu dakiika emu nayiga okuzanya filimu awo nabadde twakibuzo kyetwakifunyekoko kikifaaniza era nekoko kyenyera naye nsobola okuddamu nyongera stage drama wanjawulo ku kamera nakuwadde example nekugamba nti olaba engeri gyetubeeramu ku stage eyo ebeera nene era abalabirabireri basasudde nga gye bali mu tuya bangi kitegeeza nti wali ku stage tosobola kuyimirira wamu nga bwenyimira mu kamera nenzanyo bwe nayimirira wamu wano kitegeeza nina benja okuba nga nkiitinze abatajja kundaba so nja kuba nga nzanya muvinga bwe ngenda ku extreme end bwenda ku side endala like buli eyasasudde ssente zaabe nga ndaba bw'otakola ekyo be bazanyi abamu ababeera ku stage abalabi ne basinzira gye bali nagamba ate tukulaba kitegeeza nti lwoli tebakulaba kitegeeza gwe tomanyi olina kwepositioninga bwe mbeera mu kamera ate sirina kukola kiri ekyokutambula nga nzirina nzireeri kubanga kamera tetambula sirina kubanga ekunona alina omuvinga ojja kubeera out of frame okitegeera nti ne bwebeera handheld teera tajja kubeera nga bigwati tulina bwe tukontrolinga ate bwe tuba tuzanya mu kamera nga tuzanyira kamera we look at expressions kyokka ate bwe tubeerera ku stage we look at actions more tinokola nnyo emikono goti ngotambulano like tubeera ku ekyo kyokka wano face yo yezanya yebeezanya era exactly mu film nti yensonga lwaki nti ababeera bw'abanga DOP akwata waliwo ze bayita tight shots Director of photography. Exactly. DOP kyabwaba amanyi ekyokukola kati bwaba alina shots zebatwala tosobola kwongeramuko. There are some people who are given visa to improvise nga bamanyi kati ne wabeerawo ne bali nga tamanyi naye nga alina followinga script nga bagiwandiise ebyo abantu abamu bwe batyo tubaddeko nazannyako kolwalu mu Nigeria naye empandiika yabwe njawulomuuko bawandiika nnyo script zaabwe ziba nnene nnyo naye balinga abantu abawandiika okusooka obutabo bwe tuba tuzannya obutabo ozannyanga bwe bawandiika ekintu ngalayo bwe bagiwandika don't add lib don't improvise kubanga bwe tuba tuzanyira abaana abalaba obutabo muzannya tebabalaba abali mu katabo bwati era wokolera ensobi noyogera ekitali kyo nga akukolekitinga wano so kati abamu abanigeria batibawani era akugamba omunigeria okukkiriza okwongeramu nayo mu script ye alina okuba nga akwesize nnyo toyongeramu ate tojjaamu diro oyongeramu only ng'olina visa to do that to improvise okuimprovisinga you need a visa permission yes you need permission okubanga osobola okukola okwongeramu okusinga ku biri bannange okukwata okwo konna konna oluusi weerabiramuko naye ng'olina akagamba akamutango omutuufu anti kati ekyo kyegamba nti waliwo abawandiisi abamu nga ye bw'ona improvisinga tajja kifaako singa onoosigala mu layini nga tojja kukyusa meaning kyotaddewo nga tekijja kukyusa kiriko omutendera nti kati Lady Aisha ebbanga lyomaze bukkirizibwa oba nange nga wale waawe oyinza okuba nga nduddewo nga naye era still simanyi ku improvisinga bulungi
okitegera omwana najjanga mara uno yakatandika naye nga bw'atandika okumprovise nga bwasulamu gwonna director agamba kasidemu nga kayitire kasidemu nga kayitire okitegera twazannya omuzannyo baguyita boogere nga nzannyanga nakayisa omulala baguyita donabera nzannyanga mirabel naye mirabel nanga nsukkako nti tuba tuzannya ebigambo bijja bijja naturally nga nange sigamye nti oba nti nakiwandiise samula ne bijja nenzannya ebintu nensanga nga buli ffenna abali ku site bonna tuvuddeko n'abadiopi nabo bavuddeko ne mukama wange avuddeko director avuddeko bonna abali matala nga ffenna tuseka naye nga tekiri nti bakiwandiise but being active being creative nga nesanze nyongeddemu. Who is a good actor? Era nga nkyali ku ky'omwami Biton kuba eyo byonna byonna ndabanga characters z'omuntu omuzannyi omulungi. Yes. Yeah. A good actor is that asobola okuzannya kibamu wadde nakijengola like a person who can you dress up into that character gye baba bakuwadde ojambala nofukira ddala exactly that nti bwe bampa omukazi gwe bayita Nakayiza mukazi mulali nnyo muyaaye muyaga oyo Nakayiza ne Aisha babiri banjawulo. Aisha Kole oli muyaaye kiki osinga okwambala? I am versatile. Eriyo musajja kasitoba nga toyingira mu kiyingira mu principles za eriyo musajja bamuyita Philip ndoza ne bamuwa kubatandika ebya firimu ebyo omumagi Luswati nayagalako okuzanya firimu nanteeka mu kasenga ayagala azanyise ng'omulambo firimu yandema kibuuzo ekyo kirungi yes nnyo firimu yakagaana okukakana ngobye katya ekyo kuzanya kyekikamba omuzanyi omutuufu oyambala karakter gye bakuwa kati oba bakuboneramu kitegeeza kyeyali akwagalamu like pretending you're dead nobeera Steve kyobanye nyo tekukola nga n'omuntu ne bwakusuna tokola ki tewenyeenya. Nafunako challenge emu nga tuzannya omuzannyo baguyita kiganyi ekiri atabaala nga ndi muwala asoma campus nga ndi mu yaaye nga naye ba parents tebamanyi nga nkyusa abasajja naye nga bazadde tebamanyi bandalanga innocent girl awo wenyini characters zino bw'ovaayo eri muzannyo judgment judgment eri mu public tekuaffectinga tugezako kitegeera ffe ng'Abannayuganda nina clip emu nalabako oba byali bya ddala Patience Ozuko waliwo lumu yali atambula ku street I don't know whether it's true but I saw a clip natuka yali agenze eggula bintu mwamuzoga kamnengule ku muwogo abantu bamugoba emisiri bulungi nnyo twalinanga omukyala bamuyita Beredeni mukigenyagenya mugali amakula nababi mugali amakula yalinga nababi ng'abonyabonya abaana b'omukyala n'ababonyabonya n'abagoba nawa audience yamukyawa to the extent that tulina gye twali tugenza okuzannya by then bwayise walingawo something ne bamukuba omuntu n'akasuka ecupa ne bamukuba lwaki kyeyalaba tukiwa yes era nsuubira okuba nga